Amasomero mangi tegateeka ssira kusomesa baana mirimu gya mikono ate nga n'abandi balowooza nti emisomo gy'emikono gy'abo abalemwa okuyiga eby'ekibiina. Abantu bangi bakyusizza obulamu bwabwe nga bayitira mu kukola emirimu gy'omutwe, gamba ng'okuluka ebintu eby'enjawulo ng'ebikapu, emikeeka, ebibbo n'ebirala bingi. Senga obeera okyaddeko ku mwoleso gw'emikono n'amagezi g'ekikugu, bingi by'oyiga n'okulaba era ng'osiima obuyiiya obuli mu bantu. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ab'ekitongole kya International Labour Organization, abavubuka abawera ebitundu 13 ku buli 100 newankubadde nga balina obusobozi okukola emirimu egy'enjawulo. Ate era mu ngeri y'emu, abantu bangi bakola emirimu egiri wansi w'obusobozi bwabwe naye ng'olw'ebbula lw'ebyokukola basigala bali mu mbeera efaananako bw'etyo. Wazira era bangi bazzeeyo okugenda n'okuyiiya ebyo ebiyinza okubaggya mu nnyanga y'obwavu n'okukyusa obulamu bwabwe. Omwoleso gwa poliisi ogugenda mu maaso wano mu Kampala gukulaga engeri abantu gye bayinza okufuula obulamu ekintu ekyeyagaza. Abalimi balina olugero lwabwe anti bakuwa essuubi naawe okugenda ku kyalo kyo otandike okulima. Abalunzi bakuwa ekyenjawulo mu ngeri gye bakola emirimu gyabwe. Olwo nno bw'ogenda ku bantu abakola ebintu ebiwedde, gamba ng'eddagala ly'ensusu, ebizigo ssaako n'ebirala, wamma ggwe okakasa nti abantu balina obuyiiya. Yo wange, wali ofuddeyokko okumanya engeri gye bakolamu omwenge gwa wayini? Y'omanya ensimbi mmeka z'oyinza okufuna mu matooke ago g'olaba mu katale? Y'omanya amaka ameka agalya Blueband ku migaati? Obadde okimanyi nti eriyo Blueband akolebwa mu menvu n'omubisi gw'enjuki? Kale nno kino kye kiseera ogezeeko okumanya ebintu nga bino, naawe osobole okufuna enjawulo mu bulamu bwo. Wano nno Maama Nnaabagereka we yasinzidde n'akuba omulanga eri abo bonna abalina omukisa okusomesa abantu okuteeka essira ennyo ku magezi g'ekikugu n'emirimu egy'emikono ng'ekisumuluzo okuggulawo enzigi z'obugagga. Nga bayita mu pulojekiti eno basobodde okutula ebbula ly'emirimu ate ne bafuna ensimbi basobola okukola ebintu ebitali bya ngeri zimu ng'okuweerera abaana, okutumbula embeera z'obulamu wamu n'okusobola okuviira ddala mu bwavu. Emisingi gya PEOSA omuli okwegatta, okweterekera wamu n'okugatta omutindo ku bintu eby'enjawulo gituusizza banna PEOSA kati abasukka 200 oba 3 mu kwesiima. Sirina kubuusabuusa nti pulojekiti eno ejja kutuusa eggwanga lyaffe ku buwanguzi obwa nnamaddala. Kaakano anti omulimu gwolekedde abo abasomesa abayizi emirimu n'ebyokukola. Jackie Kasozi musomesa era nga yakulira essomero lya St. Henry's High School agamba atya ku mulamwa gwa Maama Nnaabagereka. Tusomesa ebintu by'emikono, tusomesa ebintu by'obusuubuzi ate nga abasuubuzi bano bennyini be bantu bwe bayise mu mikono gyaffe abamu. Omwoleso nga guno bamanya nti nange bwe ndiba mmaliriza okusoma Sabuni gwe nayiga okukola mu entrepreneurship ajja kunnyamba nsobole okwolesa mu mwoleso nga guno kubanga nja kujja mutunde abeere nga asobola okufuna akasente. Wadde yasoma BCom abawa mu ofiisi naye bw'ajja mu mwoleso nga guno ng'akola akasente ke nga ye kagenda nga atereka mpola mpola n'azimba enkya factory mwaliwo era emirimu aba students banne. Omwoleso guno gulaza amagezi n'obusobozi abantu bwe balina senga wabeerawo enkola ennungamu okubayamba okuteeka ebirooto byabwe mu nkola. Guno si gwe mwoleso ogusoose okulaga ebintu nga bino, wabula abalina obusobozi okuyamba abantu nga bano balina okuvaayo n'enkola ennungamu okusobola okuleeta enjawulo mu bulamu bwa Bannayuganda wonna.